Point enkulu era gye twagala okwogerako olwaleero eri ku bigambo bino bye twali tujja twogerako ebikwatagana n'amawuggwe. Ekigambo ky'okweyoteza twagala nnyo okukyemfasayizinga nti kirungi nnyo era kiyamba mu byo twagadde okwogera ku bimera biki byosobola okuteekamu mu byosobola okufumba n'ojjamu ekyo ekigenda okuyamba. Bwe twogera ku kweyoteza ekigambo mu bujjanjabi obwaffe obuli natural kiyitibwa aroma therapy. Aroma therapy obuwoowo buno bulina engeri gye bujjanjaba omuntu kubanga buli anti-inflammatory buyamba buli lw'obusika bwoti ne bwongera okukakkanya obuzimbu obubeerawo mu bifo ebyo ebisika omukka mu mikutu gyetuyita airways ezisindika omukka munda mu bitundu byaffe era neziyamba okusikayo ebikolondolwa oba ebintu byonna byonna byandibadde bigezaako okugaanira mu mawuggwe n'okugafuula amazita ennyo. N'olwekyo waliwo mint family eno tulinamu spearmint ne tubeeramu ne apple mint tubeeramu ne peppermint garden mint ezo zonna mint eyo family yonna eya mint erimu ekirungo ekirungi ekyo kya mentho. Ate mentho twayogerako nti asangibwa mu lumbugu. Twayogerako nti asangibwa mu lumbugu very rich in mentho. Era oli yagamba nti bo baalulyanga yadayoga nti ffe twalulyanga naye nga ketuwuliramu akalinganga akawoowo akali mu chewing gum nga kekasinga okutukola ki ketusinga okwagala. N'olwekyo olumbugu spearmint rather mint family tubulira ku mugaso gwa mint zisinga kuyamba ki generally zisinga nnyo okuyamba endwadde ez'omu lubuto ezikwatagana ne bloating bwe bityo ate ne ziyamba digestive conditions ezikwatagana ku by'okugaayo emmere n'okumulungula emmere. Ate era ziyamba nnyo mu kujjanjaba obulwadde obw'omutwe omutwe nga gubadde gukuluma abalina omutwe ogw'olutentezi ennungi nnyo. Ate era nnungi nnyo mu kukendeeza ekintu kyonna ekikwatagana n'okusindukirwa emmeeme ng'oyagadde eyo gye bayita nausea. Naddala abakyala bano abatera okubeera embuto nga zibadde zakatandika bafuna ekizibu ekyo. Ate era n'obulwadde obulala buno obwagala okuleeta okusindukirwa emmeeme ekirungi ogezese ozikozese ziba nnungi. Ate bulungi nnyo ku ndwadde gye tuyita irritable bowel syndrome wosangira nga olubuto ekyenda wansi eyo kitera okubeera nga kiri inflamed nakyo nga okufuluma obulungi kugaanyi. Yes, ofuluma nga ate tofuluma bulungi olumu ofuluma mukka ofuluma bintuntu bibaayo ebityo nga tebiyitisi birungi okufuluma obulungi nga kugaanyi. Sebo ate era mint family nnungi nnyo mu kigambo ky'okuyamba ku bulwadde obwa nerves. Obulwadde bwa nerves naddala bw'osanga nga omuntu alina obuzibu obw'obusimu nerves obw'obusimu era awamu ne muscles ebinywa bwe biba nga bikusumbuwasumbwa bwe biti kirungi nnyo okozese ku mint oyo. Mint osobola okufunamu mint oil era tumuyina mint oil tumuyina naye nga tubeera ebyo tutambulidde gye tugenda naye kwegamba tannabagenda mu matundiro gonna. Mulina bubezi nti omuntu azze okukulaba asobola okuvaawo ne ka mint oil. Aboneka mint oil. N'olwekyo aromatherapy eno njagala nnyo okugyemfasayizinga nti abantu bayige okweyoteza kirungi nnyo ku ndwadde zonna ezo zitwadde twogerako ez'amawuggwe. Kiba kiyambira ddala. Sebo waliwo akaddo kenjagala ate kali mu kitabo kyaffe ekitabo kyaffe kitwawandiika ekyo ku peegi eya 3 ekyo akaddo ako ke bayita akasandasanda akanene. Akasandasanda akanene kalungi nnyo mu bujjanjabi weewawo kalina ebintu ebirala bikajjanjaba naye ate mu luzungu bakayita na asthma weed.
bakaita asthma weed kogererawo kyekajjanjaba era bakamanyirira bulungi nnyo kakula nga kambuka waggulu wekati kabeera n'obusigo bwako nga bwonna nga bwekutte wamu kitole katera okubeera ne langi eya kiragala naye ng'ate akati akadde ako kalina akantu akakawanika oba akavaako obukoola kaŋŋambe ka branch ako kabeera ne kala olumu etera okubeera nga ya brown bweti asthma weed nungi nnyo mu ndwadde zino zetubali twogera onokukolola ne asthma yenyininyini in fact kaba kamuyambayamba bakaita kasandasanda akanene ate nga mu lulimi oluzungu bakaita snake weed oba asthma weed snake weed oba asthma weed tera baka erinnya erya botany liri Euphorbia lilta Euphorbia lilta erinnya eryo erya botany naye nga kalungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde obw'okukolola era bw'obanga obadde ekifuba okolola naye nga kiganyi tekivaayo kiwoli kikolondolwa kivaamu kalungi nnyo by the way bulwadde buno bwonna ekigendererwa ke kusikamu ebyo bibeerayo nga ekikolondolwa abantu basobola okukolola ne bawulwa n'omukka gwe bassa nga biganiddeyo ebyo kugamba ebiringanga ebikolondolwa biganidde mu mawugwe n'olwekyo ekintu ekituyambako okubijjayo kiba kirungi nnyo oba okireeta n'olwekyo akadde ako tugenda kudda tukawugala olulala tukalabeko mu bujjuvu bwako naye nga kalungi nnyo wano mu bigambo ebikwatagana n'endwadde ez'amawugwe tuyina kalitunsi sebo twetaaga tube nti no tumusaako essira okumanya kubanga eucalyptus oil takoma kukuyamba mu mawugwe gokka naye ate ayamba ne mukamwa okugezaako okugoba empewo embi oba gye tuyita bad breath eucalyptus oil mulungi bw'obanga omufunye naye weero naye tumuyina era tubaala tumukozesa naye nga tuli naye tekyali matundiro gonna gye tuli so akwetaaze waakusanga kati nga leero wonvaano n'ogenda emukono ku siti ya bwajja obwetaavu webuli tumudirectinga tumuwaako nga lyeddagala kakati tuyina ne camphor nakyo ne camphor oil rather naye abeera omu ku ebyo ebintu ebiyambira ddala okujjanjaba ekifuba oba endwadde ez'amawugwe tumusanga waliwo gye tuyita sweet herb nungi nnyo era bw'okalyako ekikola kyako kaagala okufaanana mu stevia kalimu engeri yakawoomerera kalimu olusukaali n'olwekyo camphor mulungi nnyo ayamba mu kuggyayo ekikolondolwa ekyo n'olwekyo ebintu ebyo bingi tubeera nabyo era biba bikozesebwa okujjanjaba abantu mu ngeri eyo biyambira ddala okuba nti omuntu atereera bulungi tweyanziza musawo kati omuntu okozesa obujjanjabi obwo abantu twalina endowooza oba bajja batugamba nti eddagala lino ebintu ebyoyogeddeko ebizungu nti birwawo okukola results mu byagala bwagazi ku supplementingira ate ku bizungu nti byo si kyakuddamu kyankomeredde ku byobulamu tangazaawo ayo ndowooza nkyamu kubanga point eri bweti birwawo leta senti birwawo bitwala ebbanga naye ate ekirungi kyabyo nti byo bwe bijjanjaba ekintu kiba kyankomeredde nakugambako olulala ssebo nti amaaso gange gano nayambala ku gaalubindi okumala emyaka 18 oyidde ssebo ekintu ekyo kasita okuva lwekyawona oba nzizeeyo okukozesa byenakozesa oba sibikozesa amaaso gategalina nankaniyo na buzibu bwonna era siga nti kigenda kuddayo ate mangu nkyebe nga tikiddayo ate era n'ebintu bingi nnyo bwe bityo nti weero kitwalako ku bbanga ekyo njagala abantu bamanye nti no okujjanjabisa obutonde butwalako ku bbanga naye pointi yaabwo nti bwoba tebutunuulira zetuyita symptoms bugenda ku kikolo
kutereza system yonna ku nsibuko y'ekintu kyennyini kye tuba tujjanjaba kyekyo lwaki ojja kusanga nga kitwalako ebbanga okuba nti nno ebintu bino byetujjanjabisa bikola naye ate bwe bimala okutuuka ku nsonga eyo ate eddayo kusumbuwa nate kuba nti ebiddamu problemu eriwo ssebo era eri ku bantu enkozesa yaakyo nti bajja ne baagala oba bamanyidde kale nga bwega nti omutwe gunnuma genda ku Panado okay nakolaki namujjanjaba mangu awo ali kabonero naye nga omutwe guno kiki ekikuleese kitunoonyereza ne tugamba nti kiki ekyaleese omutwe omutwe gusa okubanga gwavudde ku bintu nga butafuluma bulungi kati ate ffe tugenda ku kigambo kyakunoonyereza ngeri ki gyetukugaana ate gwe n'olowooza nti nno kirudde omutwe tuguganya okugujjanjaba so bwe tunajjanjaba kiri ojja kubanga otereredde ddala kiri kisigale nga kyo kirya otegere nga osigadde nga oli bulungi toefunye buzibu bwonna n'olwekyo eyo ndowooza nti bagikyuseemu bafune akadde akawanvuko okukozesa eddagala lyaffe litwalira akabanga naye bwe litandika okujjanjabira ddala ekintu tekitera kuddayo ate kusumbuwa nate oyogedde ku snake weed oyo asthma weed tumukozesa tutya asthma weed mulungi nnyo okuba nti nno akaddo konna okakuulayo bayiza akadde bw'okakwatako bwotyo ekikola kyako oba ekintu kyonna kyonna kabeera n'amata amasanda gaako galinga mata kakati amasanda ago malungi nnyo kyonna kyonna kiyenge kwekiyita okuyenga kiri nti funa juice mukyo funamu omubisi gwakyo kiyenge onywe bulungi nnyo ojja kukozesa akakopo nga kamu ku makya akakopo kamu olw'eggulo ak'omubisi gojje mu kibala kino mu kuyenga snake weed oba akasandasanda akakanene nina omuntu yambuziza ekibuuzo nansaba nkikubuuze ndoza kankikubuuze ku mpewo nga naye awulira omukyala yambuza n'agamba nti ebiseera ebisinga abakyala bwe bazaala bafuna okutaggulukukamu mu nsonga yenga omukyala era n'agamba nti omukyala omu yatuuka n'ekiseera nga newabeera n'omwami we omwami omukyala atakyamuwulira ndoza bwe nnyinza okukyogera okusinziira oyo bwe yabadde akinnyonnyola n'agamba nti waliwo eddagala eryaffe ery'obutonde nga liyambako omuntu n'addawo bulungi nga weeririse bulungi nnyo 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 nga lya butonde nga si lya chemical n'akatono eribayambira ddala ne baddamu bulungi nayogerako wano bwe twali twogera ku mukowewumbe abali ku lesoni eyo bagitegeera bulungi nnyo omukozesa mpozi obutanyonnyola nnyo naye omukozesa bulungi nnyo gwe omukyala alina property eyo eyesika era nga bwe twagamba nti ayamba bulungi nnyo okuzaayo emmeeme n'olwekyo alina engeri gyakuyamba singa oba otutuukirire tujja kukuyamba tujja kukubuulira engeri mukowewumbe ejo gy'omukozesaako akutereeze bulungi wantu waliwo abatugamba ngedda simanyi abakyala bafuna soda kika bya soda bibiri nobifuula amazzi gakunaaba ogenze bya kizungu ogende mmanyi ogulayo kacupa kaawo naye tulina eddagala eddala ng'oggyeko mukowewumbe eddungi ennyo era erisobola okubazaawo n'olwekyo bwe baba batutuukiridde ekyo tukikolera ddala bulungi nnyo ekyo njagadde kibuuza ng'awulira kale kati katugendeko eri abo amasimu nakyo yagala okubuuza musawo kyonna ekikwata ku byobulamu wano tetuli miitinga nnyo ku kye tuyize olw'ensonga buli omu alina ekiba kyamusuzizza obubi musawo n'akuwa ku magezi ate n'akulaba n'akubuulira nekyosobola okukola oba okujja ofuna obujjanjabi noti 7 noti 14 oba 0782 noti 6 noti 8 noti 5 ne noti 7 noti 2 6 5 6 noti emu njagala kuwa mukisa obuuze musawo kyoyagala nyabo oba ssebo mwebale okutuweereza mukulu kirondo nkale sena bale kuwuliriza omusawo mutumiddeko nnyo weebale nnyo ssebo oyogedde ku kusesema ntera okufuna ekizibu ky'okusesemera mu takisi kati nkitegedde ssebo mba naakagiyingira n'empu yange emmeme etandise kusinduukirira naye mukulu kironde ssebo bali mu lediyo mu bitundu by'e Masaka ebimu evaavaako
tusaba abakulu abo baterezeemu. Nkale ssebo. Bali kutuweereza kaweeri. Nkale mwe bali kuliriza ssebo. Abantu ne Masaka products za talemwa okra beverages jeziri. Luda ugomanyo wao. Opposite na akatala walinga radio buddu. Rather yes kwe kukizimbo kwalinga radio buddu. We yasokera ddala street wegwerako yalinga komadi fabo kirira wansi wesemberako. Kale ka tuongere okufuna yoko omulala ina kyabuuza musawo wali okuddamu. Sebo banyaba. Sebo. Wanje? Amina. Wanje? Nze Harriet Mbera Kasangati. Yes, Harriet buuza. Kakati madde mbuuza musawo atulagire ku ddagala lya Kandida. Yes, sebo. Oba okusiigibwa wansi. Kale nnyabo. Okay. Wanje oba sebo banyaba? Mukulukirana. Nange bwentyo maama. Mbadde kuza ku musawo oyo. Nanga abana bange ebifuba ngokubawo njagala ndagira awo basobola okujja wa doctor wagunja hospitali awo John Sali. Ko kuddagala lye mbanjja ogula kubanga awo mba bijabuzaawo nengula mukono kusobola yingi nakawe. Okay. Abaana obukulu bwenkana ki? Havuddeko. Ndoza ajja kuddamu akubireko jamwe namba y'essimu kwabako. Hello. Sebo banyabo. Ono kamusha ile sembe ku video koto. Sebo. Bwenyambalenga tebigere. Mwambalenga tebigere biwunya. Yeah. Bade sawa musawa nyonyo. Okay. Okay. Abakubi b'amasimu muli bangi naye kansubire musawa jafuna obudde mwe nabaddemu. Nyabo basebo. Kakati sebo nze kyembuuza musawo. Ekintu ky'okweyoteza ku kino kitwala bbanga ki? Wiiki emu nga nziramu oba nyinza okweyoteza buli lunaku? Okay. Nyabo basebo. Hello, Shibabu Kironde. Wanje? Nyagana Angel Gayaza. Yes, Angel. Kati nino olubuto naye meme nsinduukirira. Sirina maanyi. Musawa ndagirire ku ddagala. Okay. Okay. Kale nfuneyo ani wano nno omulala ndowooza omu yekka musawo asobola okuba nti atuddamu ebibuuzo byaffe mu ddakiika zino. Webale tuweereza bwa Mikironde. Nkale mukwana wale kuliriza. Kakati nze. Oyo yogera kukabalira mugongo. Kakati oba nkakozesa nta. Okay. Naye nkalina njagala mbulireko enkozesa yaako. Kale nnya. Abakubi muli bangi ne musawo kasookaddemu mmwe then bwe tunatusigazaawo obudde nyongere mbakwate mu nsonyi. Okay, neyanza nnyo bwe ndaba abantu nga bakuba kuba amanya nti nno bangi bwe bali bawuliriza. Okusasima mu taxi kirimu abasindikirwa emmemme bonna n'okusesema. Waliwo ate ebintu bya mirundi ebiri. Okusindukirwa olumu kaba kabonero ak'okulaga nti nno omubiri guli allergic ku kintu ekyo ekisundikiriza emmemme eyo. Kwegamba gukoze entondo nti tegukyagala omuntu omulala ate yekyalaba nti kirungi abantu abalala bali nnomo naye kakati omuliro gubeera hypersensitive guba waggulu nnyo system ya immunity bwebeera naye ono omwami atera okuyingira mu taxi bw'ati n'awulira nti ayagala kusesema kiva ku kigambo ekikwatagana ne allergy bwe kiba nga kiri ku taxi kokka nga bwe kimusumbira era nti olusu lw'amafuta ennyindo gino bw'awuliriza amafuta n'ekibiina byonna taxi n'alyoka afuna ekizibu ekyo eyo gufominga kye tuyita histamine mu mubiri gwe kati antihistamine gye twayogerako etera okuyamba abantu ab'ekika ekyo twagamba nti nno ojja kukozesa kye tuyita guava abo bonna abagezaako okufuna obuzibu bw'okusesema guava leaf powder ate ng'ogattako n'omulondo ate ogatteko ne black seed oil ebintu ebyo byonse tule byenjogera bya antihistamine bigobera ddala ekintu kiri ekifomingibwa mu mubiri gwo nga otandika okutya ekintu or rather omubiri gwo gutandisa okutya ekintu
kugamba nti kino kya bulabe so nga ate si kya bulabe eri abalala n'olwekyo ekyo bwekito bwe kiri omukyala ono asindukirwa emmeeme kamugattekaawo mangu ate ye sijja mugamba kuba nti no akozesa biri byonna ne black seed oil no omukyala bw'obanga olina obuzibu obw'okuba nti osindukirwa emmeeme gwava mulungi nnyo era abakyala bangi abadde bajja nga bakikozesa gwava leaf powder ajja kuyamba naye ate tulina tree of life eyo nnungi nnyo n'amaanyi ago kuba nti gakuggwagwamu infact yemu ku product eyambira ddala abakyala obutaggwamu maanyi nuunako bunuunyi obenga oterera bulungi nga owona ekizibu ekyo enjo ojja kubanga owonye ekigambo ky'okusinduka emmeeme n'okuggwamu amaanyi mugattidde wamu kati ne tugenda ku mukyalo ono mulala agambye kandida topic nneneko yeetaaga okunnyonnyola obulungi kubanga kandida abantu abasinga egendedda n'ekiki ekigireeta ebyo byetaagira ddala lesoni namba nga mpanvu naye mu bimpimpi akozesaako ku black seed oil okuwona okusiiba okwo talina bulabe bonna yes ojja kuba nti nno ekyokusiibwa kyembadde njogerako ajja kuba nti nno asobola okuba nti anaaba bulungi n'atereera then namusiiga ku kitundu kyonna wano kungulu wekiri naye ate ne wansi wali ogira buti n'oteekayo drops nga 2 tezirina bulabe bwonna bwe zikolako wabula okujjanjaba obujjanjabi ekigambo ky'okusiiwa ekyo nekibaawo wabula mujjukira nti nabagambako waliwo ebintu bingi nnyo ebyetaaga okukozesa ku kandida byosobola okukozesa naye tulina product zaffe omuli coach products zaffe ojja kugenda okozesa coach and bamuda ojja kukozesa ku NZK okozese ne ku product empya kikabalira waliwo product eno gye tuyita fertile care nungi nnyo okuba nti nno bagikozesa okujjanjaba ebitundu byonna ebyawansi awo tulina omwami ayogedde ku bifuba oba omukyala agambye era ku bifuba nti eddagala kiri embangula eddagala tuwe tujja tubategeeza eddagala ddungi nnyo erya KFB gyeriri ku matundiro yonna negabigwaga nti ajja genda ewa ssali gyeriri era ojja ddisangayo KFB ekirungi kyayagala kiri bwe kiti ate kanyongera okunyonyola ku baana abato nti ojja kunyika ojja kuteeka ekijiiko kimu mu mazzi agenkanankana n'akakopo nga kanice agookya osobola okusengejja bw'omala okutabula ne wayitawo eddakika nga 5 oba 10 ng'amazzi ago gali wamu osobola okusengejja luvannyuma lw'ekyo sengejja amazzi gano gojjeemu gateekemu omubisi gw'enjuki ebijiiko 2 omwana ajja kubanga talina kizibu ekyo kyakunywa gundi kijja kubanga kimuyamba naye ate black seed oil temumwerabira wadde nga mukozeseza KFB black seed oil ate naye mulungi nnyo okuyamba ku kigambo ky'ekifuba naddala ekyo kibadde chronic mulungi nnyo kale nno mwami Kamugisha ayogedde ku bigambo ku bigere ebiwunya yaga nti buli wayambala engatto nga bituuyana kuba kutuuyana biba bituuyanye ne biwunya naye usually obulwadde buno obutera kuba nti buva munda ku kigambo kya syphilis atera nnyo okuleeta ekintu ekyo n'olwekyo kirungi ojje twongere okukebera tulage tutegeere kiki ekireeta ekyo naye nga tulinawo ne powders zetugenda okuwa osobole okuyamba ebigere ebyo bikalire ddala bireme kuddayo kuwunya bwe bityo okweyoteza mirundi emeka buli lunaku banga ki mirundi emeka twagala wekoze ekikole ekintu ekyo kikole mu wiiki emirundi 3 mu wiiki okumala banga ki okumala eddala ebbanga lya mwezi nga mulamba it will depend even ku ngeri ki nakaniyo gye responding obulwadde bwo